natambula okugenda mu America nga abantu abalala batambula mu mwaka ogw'1995 tukamusi America long story short ne njagala nyengeri gye bakola emirimu naye nga obulamu bwange tebwagala kukozesebwa natunulira ensi eyo ne ŋŋamba nti ensi efaanana bweti lwaki abayindi bajjamu ne babeera ne bizinesi zaabwe lwaki bannayuganda bala balina bizinesi nayingira mu America ne $2 naye nava mu America okujja okutandika essomero lino nga nina construction company era gye bayita Agape Construction and Home Improvement. Company eyo yatintira nnyo mu kibuga kye bayita Birmingham mu Alabama. Estate gye nasookeramu yali ezimba amayumba n'okugatunda n'okuddaabiriza amayumba. Bwe ntuuka mu America omulimu gwe natandika okukola kubanga empapula ndoozi ekintu kye bayita empapula okitegeera saafunirawo mpapula kakati ne ntuukira mu kifo ekimu eky'abazungu kifo ekyo kye natuukiramu ne banundisa nnyo embuzi ne banundisa nnyo enkoko enkoko embuzi nazirundira e Uganda Katonda wange ne mu America zingoberedde so mpozi Katonda alina byateekateeka mu bulamu bwange naye ate eyo gye nafuna ab'emikwano nga bali mu construction company ne mbagobereranga n'enjiga oluvannyuma ne nkolerako Munnayuganda ne mukolera bwe namala omukolera n'agenda mu vacation mu China oba yamalayo emyezi 6 teyadda teyansasula naye nga nze nali njize kye bayita business kakati bwe nalaba Lieutenant Sekitoleko ne byayitamu nga n'ebimu mbimanyi nga nyinza obiwaako obujulirwa nga si bipange yankwatako ku mutima ne ngamba nkoze eki nyambye abantu bangi nga Katonda bw'abansobozesezza ne ngamba nti Sekitoleko ndi mukwatirako omwana ate nayagala nnyo n'engeri gy'asengeka emboozi ye teriimu bitterness teriimu nnyo obukyayi buli awo manyi lusebo bw'oba ava mu institution ate akuba akolaki obutafaananako n'abalala yansanyusa engeri gy'asengeka ebigambo bye bw'ati ne bw'ati sigamba nti nabula sinza kubayamba nga nsobola naye oluusi ne frustration zibeera mu bantu ate nga tomanyi gye zaava oluusi towaliiyo naye ne ŋŋamba nti ku kitone ennyo kyenyinza okukolera Sekitoleko kwe kukwata ku mutabani gwe bayita Ssentongo era wano wetwogerera nakusuubiza nga ndi mu America nti olutonye e Uganda leeta omwana wa Sekitoleko ajje Buggo nga bw'ali ayingire essomero lino asimenye bw'ali tugamba nti nkooye ng'akola ki ng'afuluma paka kukoowa oli mu kibiina ali mu senior ayinza n'okumala ng'ate tutandise university kubanga ebyakatonda tokola ki tebitegeera naye kakati nembanga Lieutenant Sekitoleko nkwebaza nnyo emirimu gye wakolera eggwanga tesobola kukwata baasa bwe nandikuwadde akakadde kandiweddewo naye oba wa Japan baga nti bw'osimba ebijanjaalo obirya mu myezi 6 naye bw'osimba emiti kitwala emyaka nga 2 naye olya kinene giddamu era negiroka kakati njagala kusiga mujjajja wa Buganda ni Ssentongo kubanga namuwulira ng'agamba kakati saafuna mukisa gusoma naye kati Ssentongo akuse ki asome tugenda muwumbawumba tugenda kubanga tumu counselinga nga tubeere naye era ono wange kati bwe nkwata enkumbi nengenda ku faamu nga naye agoberera musululu moja nga tugenda nga tukola ki nga tulima mu kwagala ate si mu buwaze. Nawulira essanyu kubanga lwakuba nti essanyu lyajja naye manyi abantu abo abali ebweru basuubiza basuubiza binaga nti naye basuubiza ensi n'eggulu naye nebaza mukama wange oyo okunkwatirako
nange ekyo kye kiribeera we ndibeera omulamu gwe nditunuulira ne ŋŋamba Ssentongo ti Katonda yayisiza ku ono nenfuna essanyu lino lye ndimu essaawa zino. Wabula kye musaba empisa ze omuntu mulamu bamusirise nga nze zaba akuuma era nebaza mukama wange ngamba omwana nga tukyali naye abeere n'empisa era zabadde nazo. Mukama wange Mukama akwongere ebirungi ebisingako bino kubanga yasinga okugaba yasinga okumanya ebijja mu maaso. Tweyanziza tweyanzeete. Amin. Wanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Wewa atabo mulungi tukwaniriza webali kubanga otwegaseeko nate onako olwaleero. Ndi wa mukisa nti onako olwaleero ndi Mukono wano ntambudde negatiddwako omu ku ba investors mu Uganda wano nga ye mwami Nsubuga. Ndi naye wano ku Agape Christian Secondary School Mukono. Njagala mpayemu naye mpulire kiki ekimusikiriza okusobola okulaba nga atandikawo essomero ate era ye yaani okutwaliza wamu. Bingi bye tujja okuba nga tuwayamu naye okutwaliza wamu. Kamusaba ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nsanyusa okulaba mwami Nsubuga. Kale mwami Kisa. Ndi wa mukisa nti olwaleero nkusisinkanye. Yes. Mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Abantu baffe abatulaba era batuwuliriza tubabuuzaako muli muteeyo neebaza nnyo omukisa guno okumpa okwogerako eri abantu baffe n'okuweereza eggwanga nga Katonda bw'ansobozesa okuweereza. Nsanyusa okulaba kyekisookera ddala. Nkimanyi nti bannayuganda abo batulaba bandyagadde okusooka okumanya mwami Nsubuga gwe tutudde naye wano ku ssomero lye erya Agape Christian Secondary School yaani. Amanya gange erinnya lyange nze Nsubuga Hodge William. Hodge erinnya ga Kizungu erinnya lya Kizungu nyeere. Erinnya lyange nze Nsubuga Hodge. Oyinza okunyongerako erya William. Ndi kyungu wano wenjogerera ku ssomero lye bayita Agape Christian Secondary School. Katonda lyasiima nankwasa mbeere omutandisi waalyo era nnyini lyo. Naye nga mpangalira nnyo mu America era mu America nsinga kuwangalira Motham. Gye mmaze akabanga naye nga Uganda yewaka gye nasiima okulaba nti nkolerayo omulimu guno okufaanana bwe guti. Weewaawo tulina amasomero agasukka mulimu. Naye lino lye tuzzeeko olwaleero erya Agape Christian Secondary School. Amasomero olina agawerako? Nina amasomero agawerako. Yes, obo. G'otayagala kwogerako? Nsobola okwogerako. Nga ssomero ki? Waliwo Agape, waliwo Vision Land College liri Nkokonjeru mu Town Council ku Magulu Road. Ly'essomero ekkulu eryasooka lino era gye liri nalyo ligunjula abaana b'eggwanga era nalyo likola bulungi.
era bwe tunaaba tufunye akadde nalyo ya secondary yes abo kale omuntu yandiyagadde okwongera okumanya kiki ekikusikiriza kubanga abantu bangi bakoze businesses ez'enjawulo oba bakoze enkulaakulana ez'enjawulo gwe ki ekikusikiriza ogamba nti kantandikewo essomero ate ndituume n'agapi webale nnyo mukulu Kisubi ekigambo agape kiri mu lulimi Latini kitegeeza nti okwagala kwa Katonda okutalina unconditional love of God Katonda akwagala mu mbeera yonna mu ngeri yonna mu mbeera yonna mw'oli lyerinnya eryo lye nalonda nti Katonda yanjagala nnyo nga bwe ndi mu mbeera gye nalimu nze ani kati ayimirira ne ŋŋamba nti Katonda yasiima nampa okulembera institution efaanana bweti era kyekyantumya erinnya eryo agape naye ombuuziza n'oŋŋamba kiki ekyansikiriza natambula okugenda mu America ng'abantu abalala ne batambula mu mwaka ogw'1995 simanyi bwali ozaalibwa nali mu senior 2 wali mu senior 2 kakati nze nange nengenda era saali mukulu nnyo kiri awo naye nange netambula nengenda mu nsi ya America tuka mu nsi ya America long story short ne njagala nnyo engeri gye bakola emirimu naye nga obulamu bwange tebwagala kukozesebwa netunulira ensi eyo neŋŋamba nti ensi efaanana bweti lwaki abayindi bajjamu ne babeera ne bizinesi zaabwe lwaki bannayuganda bala balina bizinesi nayingira mu America ne $2 naye nava mu America okujja okutandika essomero lino nga nina construction company era gye bayita Agape Construction and Home Improvement company eyo yatintira nnyo mu kibuga kye bayita Birmingham mu Alabama estate gye nasookeramu nga company eyo yange yali ezimba amayumba n'okugatunda n'okuddaabiriza amayumba naye nga bombuza nti kiki ekinzijja eyo sikolindi bwe yagenda ne $2 esebo mu America esebo n'otuuka okuba ne construction company esebo ne home improvement company bwe watuuka mu America soko ompitiremu katono bwe watuuka mu America mulimu ki gw'otandikirako okukola bwe ntuuka mu America omulimu gwe natandika okukola kubanga empapula ndoze ekintu kye bayita empapula okitegeera saafunirawo mpapula kakati nentuukira mu kifo ekimu eky'abazungu kifo ekyo kye natuukiramu ne banundisa nnyo embuzi ne banundisa nnyo enkoko enkoko embuzi nazirundira e Uganda Katonda wange ne mu America zingoberedde mpozi Katonda alina byateekateeka mu bulamu bwange naye ate eyo gye nafuna ab'emikwano nga bali mu construction company ne mbagobereranga n'enjiga oluvannyuma ne nkolerako munnayuganda ne mukolera bwe namala omukolera n'agenda mu vacation mu China oba yamalayo emyezi 6 teyadda teyansasula naye nga nze nali njize kye bayita business business bagitambuza batya kuba yamala emyezi 6 nga tansasula bwayamala emyezi 6 nga agenze ebyali bikola byonna yabikulekera yandekera emirimu naye nga agituttemu ssente ate nga neno gimaliriza kubanga nze nali manager we nenfuba nnyo mu bulumi obungi nenjikola ki nengimaliriza naye ejjukira olwo nga mmanyika kubanga oli taliiwo ammanyika bwenga bakaadi nenkosa ne business card nenzigulawo ne company yange netandika okukola emirimu gyange era emirimu gyange nenjikola bulungi nnyo ne bansiima nnyo nenfuuka omu kubaafuna essente ezitali za kwegayirira nga nkola mu budde bwange abazungu bankolera aba-Mexican bankolera n'olulimi olwo nenduyiga naluyiga kubanga olw'ensonga nti yali cheap labor kakati nga nina okubaagala bw'oba oyagala okufuna mu bantu baagale yiga olulimi lwabwe kituufu twagendanga nabo ne tusamba soka omupiira ogwo bagwagala nnyo
nenjiga emmere yaabwe nenjiga bye baagala kubanga tebamanyi luzungu nalina okuyiga oluzungu olulimi lwabwe oluspanish nsobole okubanga bankolera wakati era kampuni nenjigulawo nekola bulungi nnyo sente netuzifuna sente bwe twazifuna nakyalanga nenzija mu Uganda nenzirayo nenkomawo naye ekintu kimu kyankwata ku mutima ebiseera ebyo nali nfiiriddwa baganda bange nga basatu nga bafudde obulwadde obwa siriimu naye nga abaana bonna nze mbaweerera naye ate siboboka n'ekyalo kyonna ng'abaana tebakola ki nga tebasoma neŋŋamba really tugenda kukola tutya neŋŋamba nti njagala kukola enjawulo ngenda kutunda bizinesi yange ngende e Uganda nyambeko ku bantu yes era nagitunda n'otunda bizinesi eyali ekuwa ssente nagitunda nensasula amabanja kubanga kizibu nnyo okubeera mu nsi ezo nga mu America nga totambulya mu maki mu babanja credit card ebeerako eriko $10,000 egya $5 wali akesatu wakozesaako kino nayagala okuva mu nsi nga ndi clean nga si nentunda bizinesi yange nengamba bana nti ntambudde ngenze e Uganda ngenze okukwata ku baana abatakola ki abatalina mwasirizi nenzija ntusookera mu kabuga bakayita Lugazi bana nga 15 20 nemba beera nabo batwala mu netutandika okufuna bwe tulimira ne tulima olwokuba nalina emikwano nga nali businessman nga nsobola okubira omuntu esimu ne mugamba gundi njagala ye $2,000 eza dola njagala yo $1,000 kubanga I had built a relationship na PR nali nkoze emikwano nga mugamba gundi naye ngenda kulabirira abaana tubadde mu business naawe naye kakati nenzija mikwano gyange ne bagamba that's very good naye tekyali kyangu banzijukira omunauganda omu yaŋŋamba nti naye gy'olaga omanyiyo banange nkiraba okuva ku bizinesi badde etambula omusajja olina filiti y'emmotoka wano esereka abakukolera abakola batya naye nakiwulira mu mutima ng'ate tekivudde muze naye nga ndaba Katonda yakimpadde nti let me go touch a life kubanga okusoma kwange tekwali kwangu kwali era kusindika n'olimako n'okola otya kakati neŋŋamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo mukyala wange olwo ali mpasizza omukyala tulina omwana wa myezi 6 mu America nemugamba munene dream yange njagala kuddayo kubaako nagamba dream eyo nganzivu naye ngaboga nti owulira Katonda akitadde ku mutima gwo sijja kirwanyisa mchala nga muna Uganda mchala wange si muna Uganda mchala wange mu Tanzania Muchaga yes mchala wange mu Tanzania Muchaga mchala mulungi nnyo era nkyali naye bade ekifaananyi omukyalo muna Uganda okumujja mu America omuleete Uganda nti ogenda tandika somero ate eri mubadde mu Masape yali takola nakola sebo yabeeranga waka tusaza credit card kukola kino ngali waka nga yabeera waka nga nina company naye Mukama bwa yagatte ekintu obeera nakyo ye yamanya engeri gyakikwasaganya so n'otandika bw'otyo mpolampola netandika bw'otyo mpolampola neninnya ennyonyi nenzija mu butuufu nga nkyali na business nali nagula ebifo nali nagula ebifo byange nali nagula ebifo nga nkyali e Uganda nga nkyali mu America ku ssente zange mikwano gyange ne bagamba ngenze e Uganda nenzigulawo abanyambako ne banyambako kye bakusobola kola ki okunyamba era essomero lino liraba mikwano gyange be bajja ne balikola ki ne balisereka bajja ne balisereka bamanyi nga bamanyi bulungi yeri gye nkuwulidde Katonda gye yampisa nga nnunda embuzi naye nga anteekateeka ndoza ku kintu ekifaanana bwe kiti era ssebo najja mu Uganda wano ne mpangisa ekifo ne nnima kasooli eka nga 2 ningenda n'abaana ne bakungula ne bakolako bye basobola n'emikwano gyange egyo giri mu America ne giŋŋamba nti kasooli omulimi nkoze mulimi ne baŋŋamba nti kakati okyayagala obuyambi konze saagala buyambi kubanga nali nemyeki kasooli nga nina ensawo oba nga 10 nga ziri awo nibagamba nga mbadde munyambako naye kati sizetaaga buki munange ne bakyewuunya okubeera omwesigwa kirungi bali tebalangayo muna Uganda agaana ssente okitegeera abantu
ne bwe baba balina bakola ki baagala ne bagamba this is kino nga tetukiwulirangako tulina abantu baffe betusapoti kati era tugambako nti leero teyeetaaga buyambi koze nze si bwetaaga omwaka guno gwonna ntunze kasooli wange so ne beegattako abanyamba ne banyamba nejjukira nti nali nkoze nga nina ebintu byange I believe nentandika n'abaana ne bawera 3 ne bawera 4 we bankalubirira ennyo ne ngamba nti sisobola bawera amasomero gaki ganjawulo kati nensalawo ne ngamba nti kanfune ekifu abaana nkole ki mbasomeseze wamu kusinga okugaba fees ebbali ate nze sirowooza nti omuntu yandibadde asabiriza philosophy enzikiriza eyo sigirinamu bwe mba nkuyambye nti simba ekikajjo ate tojja kukomawo enkeera oŋŋambe nti nyongere ensigo kubanga ekikajjo kivaako ensigo gyokola ki nakuwa ekikajjo yes ekikajjo kyoba ojjako ensigo okole ki osimbe kakati omusajja akuyambyeku aze n'akuserekerako lwaki olowooza nti ate yanaakusiigira langi okitegera kyeŋŋamba so nenzija nga bwe nakugambye nti nze nali nkola ssente zange ebifo nali nabigula ebintu byange nabigula njagala nnyo omuntu ali faithful era nange njagala nnyo okubeera faithful kyova olaba bw'otambudde ku compound eyo n'abazungu ne be bajja emmotoka zange ozirabye tozirabye motoka za America Irlanda jipu ani sizikweka kubanga sazibba ekitegera kyeŋŋamba motoka za America sikwewana bwewanyi naye kyengezaako kujjayo nti olabyeko ku bantu abamu oba basumba oba babuulizi bw'aba akima omuzungu ku kisaawe natwala pickup eri n'agikweka mu galagi okweka yaki gy'otabba kuba oli abaddamu otyo obuyambi bw'abaana olwabulidde akozeemu mmotoka kati neero okuba nti nali neekolera ng'ate eno teyali bizinesi gwali mutima kuyamba nate nga nebembeera nabo baali bakimanyi nti siri mwetaavu nali mukozi era bwe bajja wano nentandika byentandise nga tebanalaba projekiti mbayisawo nembagamba lina ettaka lyange kino ekizimbe kyange mu Kampala kino kyange kituufu kakati toyinza kumbuuza bibuuzo nti ate kakati lwaki oyambadde esuuti ate lwaki oyambadde essaawa empya lwaki oyambadde bweti kubanga kiki nkikoleredde kyenva sikikuweka kiri wano era singa oze wano nga nalina mikwano gyange abayisirayiri bajja okundabako wano last week era bwe bajja mu mmotoka najjayo mmotoka zange ne mbatwala ne tugenda tutambula kubanga saakibba bw'oba tewakibba tokweka kituufu kankati mu bufunze wano waaliwo ekemu ne kati tulimu eka 10 eziri wano okusooka walinawo emu wano wetutuludde ne kati tulimu eka 10 okitegeera kati Katonda agenda atugejjesa era wenjogerera wano sirina buyambi nti gundi ampaayo 10 dale gundi ampaayo Katonda yatutonda n'engalo n'omutwe n'amagezi n'obwongo kati obanga abaana 3 nali mbaweerera nga bannange banyambako baweerera kati bwe nakola essomero kati kitegeeza nti waliwo abajja wano ne bampa fees kati fees ezo ze bampa ate kwe nyamba bano nina abaana ba graduate abayise wano abasuka 50 n'abalala bakyali mu university n'abalala bali mu America okitegeera naye nga institution ng'esobola okuyimirira 100%. So ekikutandisa zirabye ekikutandisa essomero lino kuyamba kyekyali ekigendererwa otyo kuyamba wetwogera kati oweza abaana nga bameka wano abaana mu 6 limaze ebbanga kisomero tumaze emyaka nga 8 myaka nga 8 ndabye ebintu bingi ku ssomero lino byesitera kulaba ndabye amazzi awo taapu osena busenyi ng'onywa ndabye akantu akakuba ice cream mbadde manya ebyo bibeera mu factory naye nkasanze n'ekyuma ekikuba yogurt ndabye ente wansi awo ndabye ensuku bino bikola otya ebintu ideas zino oba ebirowoozo bino bijjawa ideas zino ntunuulira ensi yattu eno noleeta omwana
gye nagenda mu America omuntu aleeta omwana abaana bange basoma mu America basomerako na wano era basulanga wano batuuka butuusi kugenda ne basomera eri kubanga omuntu ajja kumbuuza ababonga basomera wa abaana bange basulanga ne bamulekwa wano ate nga nabazaalira mu America kubanga nabaleeta bayige bategeere nti ensi si green pasture everywhere omwana wange bwe muleeta wano n'alaba omwana nti alina akasenya kamu kaweddeko n'obuguwa nga kyakakozesa omwana wange bw'atonyeza ezziga ntegeera nti omwana wange alina kyayiga nti ne bw'anaakula ajja kuba nga identifyinga n'omuntu omwetaavu era amuyambe okitegeera kye ŋŋamba so kyengezaako okugamba nti abaana abafaanana bwe batyo tebandibadde balangira nabambejja bandibadde bakitegeera nti ice cream tabeera mu supermarket mokka naye akitegeera nti ente tugikama bwe tumala ogikama ne tuleeta ice cream ne tumuteeka mu kyuma amata ne tugaleeta ne tugakolamu ice cream ne tugakolamu yogurt ezo zonna project abaana bayiga ebyo bisinga Napoleon Bonaparte ebyo bisinga Portuguese Preilizi Canadian Preilizi Johnny Pasha speak ebyo byonna abaana babenga holistic nga muntu ava wano ategedde Katonda ategedde okwekolera era onsanze mu nnimiro kituufu oze wano onsanze ne bakugamba agenze ku faamu bwe nzize ku faamu olaba nzize ne muwogo wange nzize n'ebimuli byange byensimbayo kati kitegeeza ki nti soogera bwogezi naye embeera ekyokulabirako nti omwana ave wano ne bw'aba tatuuse mu senior 4 naye ng'ategedde nti asobola okusimba akatungulu awaka enkoko bagirunda bwe bati ekitooke bakisimba bwe bati era essomero lyange lino munsonyiweko waliwo oluusi aŋŋamba nga wateeba nze sajja kuteeba kubanga nali sikola bwe nti nga ndi mu America nali nfuna ssente this is purely humanitarian era fizi zange bwe nzikubuulira oyinza okuyulika enseko n'ogamba lwaki peni on $1 kubanga it is not profit motivated zirimeka kakati omwana emitwalo 6 wanaasoma ekisulo 6 enkaaga akolaki ng'atedde tusasula kamu 2 kamu 6 asoma baserezo obwakabaka zempisiza wano zisuka embimeka 3 kati nze njagala n'omwana oyo ali eyo mu kyalo ategeere ti naye alina omukisa naye aweebwa omukisa afuuke kye nafuuka okitegeera kye ŋŋamba wakati bwenze bwe nkubulira gye nazaalibwa enkoko zatandise dda kukookolima ekyalo kyaggaddewo dda mu Uganda wano mu Uganda wano ku lusozi eri Birembe obudde bwaggaddewo dda kakati okitegeera kye ŋŋamba kati abantu abali eyo benjagala balina ssente bajje naye okusinga njagala nnyo buli mwana afune opportunity kituufu era kyova olaba nti n'abaana batasobodde kusasula fees obalabye mbeera nabo mu nnimiro waka program nakola ssente tugamba tuzajja zikwetingamu kino omwana asome nga bwe tulima ennyanya bwe mba nga ngula ennyanya nga nja kugula amatooke nga nja kugula lumonde omwana nampaayo 30 minutes a week oba 40 minutes a week nenkola naye n'asoma ekyo kibi kubanga ekisooka ayiga emirundi 2 otyo ayiga okukola otyo ate najja n'ayiga ne bino ebyensi biyite byansi biyite bikale ebyabazungu kwa bino tuba mu byabazungu kankati so ebintu bino byonna byendabye abaana bonna babiyiga abaana bonna kyenkana babiyiga kuba kati essomero lino tukulembeza nnyo ekigambo kye bayita agriculture ebyobulimi mu Uganda tugamba nti 80% ensimbi zaffe tuzijja mu kulima oba 70% oyinza okumpabula naye ng'omuwendo ensimbi ezisinga tulina zijja mu bya bulimi naye weekanga nga n'abalima bye balima tebikola ki tebivaamu oba tebimala mu America ndowooza 10% oba 5% be balima emmere y'ensi eyo abantu abasinga obutono be balima emmere y'ensi ne lwaki bali mechanized
ate mwatu ne batuguza nokola ki notuguza kakati bwogamba nti ensi yange eyimiriddewo ku bya bulimi omwana n'ava wano nga tasobola kukola ki kumanya nti ekijanjalo bakisimba bwe biti kasoli bamusimba bwe biti kyennaku nnyo tobalaba Ssaabasajja Kabaka yasiima okulimira awatono mu masomero ga Buganda n'asindika musajja we w'essaza w'Ekyagwe mwami Bwogerera Ijja Mulembya n'alonchinga okulima awatono alonchingira wano ku ssomero lino n'alonchingira wano. Ekyo kyatukola bulungi nnyo era tumwebaza Ssaabasajja Kabaka nti abantu bamanye esente ate zanaawo omwana pocket money zireme gula katungulu zireme gula nyaanya kati nja kuwa ekyokulabirako nti nagenda mu America emmotoka nenkubako ne engine nga simanyi nti emmotoka bagiteekamu oyiro olwagigula nze navuga nga buki buvusa natokeberako nga sikeberako bandi awo Honda yange omusonga nga mbobadde ki emmotoka konze emmotoka ekubye engine konze ya lwaki ekubye engine tebagiteekamu oyiro kati ebintu ebiri basic omwana natuka musini yafo nga tasobola nakuddaabiriza kugulu kwa ntebe era kyangwako ndi ku luguudo omupiira guvudde ku mmotoka guli flat gwabise omuzungu nambe obadde ki flat tire nagamba that's all flat tire naseka navuga nakola ki nakulekawo nenyumizaako obunange nagamba wano omuntu omusajja omukulu oteeka okuweza emyaka 18 ng'osobola okyusa omupiira gwaki gw'emmotoka nalina driver wano nemugamba nti battery y'emmotoka gikyuse enogisa nga tasobola kyokka yakavugira emyaka 8 tasobola kukyusa ki tetuli practical at all okitegera twagala abantu abali practical kyekikuzizza Japan kyekikuzizza China kakati ekyandesa byonna binali nkola eri okubaako ekitono kyengattako ku nsi yange kubanga ojja kumbuuza nti sebo gw'onaakyusa Uganda yonna naye omusajja omu yali atambula ku lubalama waliwo nti yali atambula ku lubalama ng'ebyennyanja embuyaga zibikubye zibisudde ku musenyu ng'akwata ekyennyanja kimu akiza mu mazzi olina jja n'amubuuza n'amugamba nti why can you really make a difference ekyo kyekivunula oti tesobola okukola enjawulo kubanga ebyennyanja bingi ebiri kuki ku lubalama ate ebifa olw'okuba tebifuna oxygen ate tebiri mu mazzi nakwata ekyennyanja kimu n'akisula mu mazzi nekipaapaala namugamba I just made a difference nkitegeera so nange nyinza obutakyusa ki nsi yonna naye abatono abanayita mu mikono gyange nkakasa nti bajja kubaako ne legacy bajja kubaako n'ekyoyo gwenyumiriza bajja kubeerawo nga basajja n'abakazi abasobola okumanya nti nsobola okubeera mu nsi n'enkozesa emikono gyange n'obwongo bwange n'entambula. Kituufu. Kyoyagala ogamba omuntu oyo atulaba essaawa eno nti ku mitwalo 6 ssaawa eno ayinza okuleeta omwana we wano amuleeta ku mitwalo 6 amuleeta olw'okuba nti eno si bizinesi. Olwaleero emukono ekyemisana ekyakawunga n'ebijanjalo kiri ku 10,000 si kyekyo? Simanyi nnyo. Nze mbeera wona tize nkubuulira. Kiri ku 10,000. Akawunga n'ebijanjalo sobola kale katubale 3. 13. Ekyemisana 3 n'ekyeggulo 3 sikeeka 6. N'ekyobuugi 10 sikeeka 7. Akasanvu emirundi 3 tofuna emitwalo 20 mugu. Omwana amala wana emyezi emeka? 3. Emyezi 3 ku mitwalo 20 mugu gye emitwalo meka? 63. Kati emitwalo 63 tuli ku mmere. Wampadde fees sente meka? 6. Oyagala omwana waayite? Mere yokka. Tuli kuki? Mere yokka. Ate sebo abaana tebali akawunga wano obalabyeko abaana bange olabye bali akawunga oyiseeko mufumbi. Sebali akawunga buli nnaku. Bali enkoko ku Saturday, bali ennyama, bali emigaati, oluusi bali ice cream kubanga ava mu nte zaabwe. Tojja bamuguza buli nnaku baguza ice cream. Kituufu. Okitegeera okosajja tewaaliwo okutunda ice cream. Buli mwana yagendanga ku machine ng'afuna ki? Ice cream nga balya nga bwe basanyuka nga kubanga ava mu nte zaabwe, ava mu maanyi gaabwe.
ali ku ssomero lyabwe kankati tubaze emitwalo 6 oyagala omwana ayite si kyekyo kituufu omusomesa namusasudde nsasula amazzi nagasasudde ate ennoni ate amafuta mu motoka ate laabu kituufu masanyalaze medical kati nkujiddeko ekifaananyi nti saakola institution yeno kufuna magoba wabula kukwata ku bulamu kitegedde kubanga bwe tukola maaso oyo naawe omulabye nkitegeera nkirabye nemmere yenyini oba togisasudde bombanku banje 3 nkaaga sebo kale kyekyo muganda wange kale atulaba omulungi ndowooza mwami Nsubuga muwulidde yoyo wano ku Agape Christian Secondary School Mukono era nange kansabe abaana abali eyo mujje musome bambadde ndudde okuwulira essomero ery'emitwalo 6 ate ng'omwana ali mu kisulo badde ndudde kiwulira ekyo naye ali gy'oli ate wantu walungi kubanga wonna ntambuddewo wonna wawa emirembe okutwaliza awamu omwana wo bw'ajja okusomera wano nkiwa tasigala kyekimu naye ng'okulembeza nnyo Katonda ono Agape ate ekyo in fact sooka obulire ne bannayuganda omusingi ogw'essomero lino then era otubulire notubulire oba abaana bonna bakkirizibwa ab'amadiini amalala gonna bakkirizibwa okujja okusomera wano manye abantu bangi bwawulira nti essomero lyabaki ly'Abaseventh Day ate wange musiraamu ate omwana wange mutwale eyo anaasomerayo ate wange muprotestant ebintu ebifaanana bwe biti kyenjagala okugamba nti essomero lino nga bwe nkugambye nti terikwata ku madiini likwata ku bulamu bw'abaana kukyusa mbeera z'abaana tuli predominantly liri ku musingi ogw'aba Seventh Day abawuliriza oba bali ku lutimbe bakimanyi nti empisa mu ba Seventh Day very paramount kikulu nnyo mu ba Seventh Day era bw'oleeta abaana n'omukwasa omu Seventh Day ddala oba okimanyi nti empisa tuli basukulumu nnyo Katonda ekyo yakituwa ate olabye ne perimeter wall yino yonna tewali mwana waayita okitegeera ne surveillance camera ziri buli wamu kakati wano tuli ba Seventh Day naye olabye director finance and procurement omulabye mukyala musiraamu hajati okitegeera kyengamba kakati tetusosola mu madiini jangu omuprotestant osomere abaana abasiraamu webali abakatuliki webali era tulina ne chapel mwe tusinkanira Katonda waffe kankati ng'oli wanzikiriza yanjawulo saagala obeeremu enkenyero ogambe nti kakati bannange nakola nti abananzikiriza banansosola Katonda gwe tusinza tasosola wakwagala naye erina essomero nze omutandisi walyo ndi musajja mu Seventh Day era tuli ku musingi gw'aba Seventh Day esebo director ono bwe yalaba emu ku programs zaffe ze tukola nga tuwogeraganya ne bakadogo abazirwanako n'agamba nti teriyo mwana wa mulwanyi yenna yandyetaaze buyambi nengamba nti nga gye bali bangi kubanga buli ajja agamba abaana bange tebasomye ate nga nalwanirira eggwanga lino so director kwe kusalawo naye n'agamba nti kanfuneyo gwe nnyamba so naku olwaleero tuli wano era okwongera ate okubawa testimony nti si kwogera bwogezi naye omwana mulaba wuuno olwaleero ali mu Agape wano director ekyakusika ennyo kubanga abasajja bano bakaabye naye ndowooza gwe yasoose ogamba nti kofuneyo omwana gw'oyamba sebo mwami Kisubi nkwebaza nnyo lwa programs zo nkuwuliriza nnyo naddala nga ndi mu America nkuwuliriza nnyo kubanga programs zo zizimba era za buvunaanyizibwa naye nali ntuddekaawo mu ntebe nendaba nga olese jjajja wa Buganda Sekitooleko mulwanyi namige saabalwanyi anaye mulwanyi kuba
Sekitoleko director nga tetunagenda mu maaso. Lieutenant retired. Abantu abasinga buli gwendeeta nga Kadogo. Ate owulira agamba sekitoleko yeri yaliyo. Eri yaliyo mu bintu ebyamaanyi ebyakolebwa. Kakati bwe nalaba Lieutenant Sekitoleko ne byayitamu nga n'ebimu mbimanyi nga nyinza obiwaako obujulirwa nga si bipange yankwatako ku mutima ne ngamba nkoze eki nyambye abantu bangi nga Katonda bw'abansobozesezza ne ngamba nti Sekitoleko ndi mukwatirako omwana ate nayagala nnyo n'engeri gy'asengeka emboozi ye teriimu bitterness teriimu nnyo obukyayi buli awo manyi lusebo bw'oba ava mu institution ate akuba akolaki obutafaananako n'abalala yansanyusa engeri gy'asengeka ebigambo bye bw'ati ne bw'ati sigamba nti nabula sinza kubayamba nga nsobola naye oluusi anti oluusi ne frustration zibeera mu bantu ate nga tomanyi gyezaava oluusi towaliiyo naye ne ŋŋamba nti ku kitone ennyo kyenyinza okukolera Sekitoleko kwe kukwata ku mutabanye gwe bayita Ssentongo. Ssentongo era wano wetwogerera nakusuubiza nga ndi mu America nti olutonye Uganda leeta omwana wa Sekitoleko ajje Buggo nga bw'ali ayingire essomero lino asomeye bw'ali tugamba nti nkooye ng'akola ki ng'afuluma paka kukoowa oli mu kibiina ali mu senior ayinza n'okumala nga ate tutandise university kubanga ebya Katonda tokola ki tebitegeera naye kakati nembanga Lieutenant Sekitoleko nkwebaza nnyo emirimu gye wakolera eggwanga tesobola kukwata baasa bwe nandikuwadde akakadde kandiweddewo naye oba Bajapani baga nti bw'osimba ebijanjaalo obirya mu myezi 6 naye bw'osimba emiti kitwala emyaka nga 2 naye olya kinene giddamu era negiroka kakati njagala kusiga mu jjajja wa Buganda ni Ssentongo kubanga namuwulira nga agamba kakati saafuna mukisa gusoma naye kati Ssentongo akuseeki asome tugenda muwumbawumba tugenda kubanga tumu kansolinga nga tubeere naye era ono wange kati bwe nkwata enkumbi nengenda kufaamu nga naye agoberera musululu moja nga tugenda nga tukola ki nga tulima mukwagala ate si mu buwaze naye kyenalaba ekitone nnyo kyenyinza okukolera Sekitoleko mpozi n'ebirala nti Sekitoleko era nimuwa amagezi nti tagwa musuubi kubanga yamutonda waali ate waliwo bakama bange era benja okwogera nabo kubanga manyi esente z'emyoga gyeziri esente welethe gyeziri nina benkubira essimu ne bagikwata ate ne mbabuulira ne bakiwuliriza kubanga nina obusobozi n'amaanyi ago agagamba nti mpozi nga ente yazifuna naye simanyi naye ne baba yazifuna nze nina faamu ajja kundagabula zibisagazi nti nsimbye eka y'ebisagazi nga tumugamba twala ente okole ki naye nga mu byonna saagala ogwemu essuubi ku gavumenti eyo gyewaweereza ate ffe gavumenti Museveni tajja kujja wano na baasa na nte agikwe bameka basaba Museveni ente ne baasa nayo kitegeera kye ngamba naye ffe tugamba nti ffe bamu oli muganda waffe tujja kukola ekisoboka era tukikoze kino kye tutandikiddeko naye nga togwamu ssuubi togwako nsuubi institution yo jagale tujja jijjamu akalungi tujja jijjamu ekyo so mwami Sekitoleko gwe kikyugamba
Loza sagamba nalinya. Tewangamba linya ya akusuubiza okusomeseza omwana omu. Nawulira essanyu kubanga twakuba nti essanyu lyajja naye manyi abantu abo abali ebweru basuubiza. Basuubiza lidagangenda nti naye basuubiza ensi n'eggulu. Basuubiza ensi n'eggulu. Naye nebaza mukama wange oyo okunkwatirako. Nange ekyo kyekiribeera wendibeera omulamu gwe nditunuulira ne ŋŋamba Ssentongo ti Katonda yayisiza ku ono nenfuna essanyu lino lye ndimu essaawa zino. Wabula kyemusaba empisa ze omuntu mulamu tamusirise nga nze z'abaakuuma. Muntu wampola mpola. Nina n'omulala ali eyo naye yagenze mu S5 era naye Islamic yanyamba gundi ye Kawempe Islamic yanyamba nemusomesa naye bampise bangambye omwana ono tetwagala omutujjeko mwana muleka asome olw'empisa alina mu kirasi kwegamba musirise era ng'oyo omukulu bw'omulaba naye mu kirasi bebamu ne mu P7 yafuna first grade era balwanira mulwanire. Kakungulu yasooka nemuwa afu basali naye bwe bajja Islamic nebuuze negamba n'omwana katumutwale tumuwe fulu basali kati nabeera bamusuubiza omutuusa mu 6 kati ali mu 5 naye baneebaziza bangamba webale abaana kubateeka mu mpisa. Era nebaza mukama wange ngamba omwana nga tukyali naye abeere n'empisa era z'abadde nazo aleme kubeera na paniki ekiba kiganye abuulirako omanyi ye harassment y'abanno omanyi mubeeramu abaana ate kale waaje ati agamba ate gundi agala kunkupa ate kale mukama wange mukama akwongera ebirungi ebisingako bino kubanga yasinga okugaba yasinga okumanya ebijja mu maaso. Tweyanziza tweyanzeeke ndowooza bwetyo bwe tutambudde akatereke kasebo. Omanyi omukulu Kisubi atuuka wala nnyo asuka Uganda ku bantu abamuwuliriza naye njagala okusoomooza ku bantu abali ebweru wa Uganda tibannange muli eyo gye muli naye okimanyi nti essomero lino lya $6,000 dola teziwera na 2 ziringa 150. Omuntu ng'anywa ecupa ya soda mu America ya dola nga 2.3 bw'aba ng'anywa ecupa emu omwezi aba anywedde dola nga 9. Kyokka dola 9 ekyo walekayo omwana wa mwannyoko ababo bayinza okuba basomera Buddo oba Kisubi naye n'owulira omulanga gw'omuntu nga Sekitoleko abo bo waleka ku byalo abantu abeetaaga obuyambi kubanga essomero lino tokwata $6,000 zonna n'ozireta omulundi gutya gumu ne bw'oba oyagala akawunti kuba essomero lyalina n'akawunti mu America naga nja kuleeta $10 naye nina omwana wange gwendeeta mwana wa mwannyinaze mukwate ku bulamu bw'abantu kubanga mukisobola. Ne bw'otola oba oyite n'oyitako mu McDonald oba mu KFC eyo kiba kinene ky'obuwulidde naye mulowooza okukwatirako ku bantu abaana b'abannyinaffe ab'Abaganda baffe ab'emikwano ab'oku kyalo. Leka omukululo nze ndi wa diaspora mundabye bwe nzija eyo fiizi osobola n'okuzireeta wendi n'enzikima wooli ate nkugambye nti ekikulu si ssente
naye tukwate ku bulamu bw'abantu Katonda nga bw'atuwadde omukisa tubeeko obulamu bw'abantu bwe tukwata. Weewaawo kikyolekera bannayuganda abo batulaba kyendekera obubaka bw'obawa obubaka wendekera bannayuganda buli kimu kiyinzika eri akkiriza bw'omalirira tewali kikola kitya kigaana bw'omalirira ng'ate omaliridde ne Katonda buli kimu kikola kitya kisoboka buli kimu kisoboka entandikwa eba nzibu naye wali Katonda tewali kikola kirema mbakubiriza ekintu kimu nti okuweerera si bugagga okuweerera mwoyo kubanga omuntu ayinza okubeerayo n'agamba n'abatasomye nabo bajja kukola ki n'abatasomye nabo bali bulungi no ekyo tukimanyi bali bulungi naye era baako kye balaakinga bw'olaba ng'alina waali nga tasomye ng'aliko waali ate yandibadde asingako kakati kyenva nkugamba munnayuganda mpuliriza nti mufeeyo nnyo okuweerera abaana ate mu masomero agalina ebigendererwa era omwana wo wanaava wadde Mukama akuyise tobadde mu nsi naye ng'omwana asobola okuyimirirawo mu nsi muno n'atambula ojja kulaba tuyise ku nku wali abazadde abamu baleeta nku oba nzigula kati lwaki tozimpa ne twebala abalala baleeta lumonde abalala baleeta akawunga kubanga era nja kagula kakati tewali excuse yonna egamba omuntu ndize sisobola kola ki kuweerera buli munnayuganda yonna gy'oli kukubira omulanga tuweerere abaana tusomese abaana naye mu masomero agalimu omulamwa omwana aveeyo ng'ajja kugasa ng'ajja gasa eggwanga nga yenna awumbiddwa okubeera independent mu bulamu bwaki obwa bulijjo kyewayogeddeko kiri holistically ategedde Katonda ategedde obulamu bwe butambula ekyokukola omuntu w'omunda yenna nga omuntu avuddeyo omulamba si wa bitundutundu. Kenjagala osembyeyo kubanga twogedde essomero lino nti liri mukono naye nkimanyi nti kati waliwo akulaba yandyagadde okumanya essomero we liri ddala wennyini endagiriro nti yeetaaze okuleeta omwana osobola okuntuukirira ng'oyita wano oba atambudde obutambuzi n'ojja mpaka wano era amanye bw'atambula. Essomero lino Agape Christian Secondary School lisangibwa Mukono ku kyalo kye bayita Kyungu kiri mabega wa Nabuti naye endagiriro entuufu bw'ojja Mukono buuza Bank of Africa bweri kasotuka ku Bank of Africa oba ovuze motoka oba oli oyagala boda ogamba baboda n'obagamba muntwale ku Agape Christian Secondary School bajja kukulembera bulungi bakutuuse ababoda batwalanga 13,000 okuleeta wano tebakubba ne bakujjako 5 nga bakwetoloza ebyalo n'ebyalo ne kilomita emu n'ekitundu nga bakuleeta wano nga tukwaniriza nga tusomesa omwana wo. Oyinza obutayagala kuyitira awo n'ogamba nja kuyitira Wantoni ngadda ku lw'ekatosi bw'obukaleerwe bwoti osangawo ekipande ku mukono gwo ogwa ddyo ekiriko ekigambo Agape goba bugobi kuba eryo ku ddyo paka wonaatuuka ku ssomero era tuliraanye ekyuma kya butto ne moto yaffe egamba trust in divine providence era bonaatuuka wano tujja kwaniriza n'omwana wo tujja musomesa bulungi buli kimu tukirina tulina basketball tulina volleyball byonna birabyeko mukama wange olabye table tennis tusukulumya nnyo emizannyo soka tiimu yaffe y'abawala yali ku national level ne cricket yatuuka ku national level tulina volleyball tulina basketball tulina chess tulina beanball tulina table tennis so kati buli kimu kyo weetaaga wano ku Agape weekiri bulungi n'emmotoka ezisomba abaana abadde bw'obanga weetaaga omwana omusomba nakyo tusobola osasulayo akasente naye ne tumusomba. Enamba obayinza obbakwatira enamba koyinza tufunira naye okusinga njagala nnyo aba WhatsApp eba nnungi nnyo
0709 451 687 kanjiddemu 0709 451 687. Enamba eyo ebeera bize nnyo kubanga ateebereza abantu bameka bagikubako. Naye bw'oba Katonda akusaasidde n'ofuna akasimu ke bayita ka WhatsApp, naye bw'oba ogikubyeko nga tebakutte gwerekako bulesi message nti yenze Nakimuli njagala kifo, njagala kumanya bikwata ku ssomero eryo Agape Christian Secondary School, tujja kukuddamu bulungi nnyo. Naye ogikubako tuyinza obutasobola nnyo kukwatirawo ssimu kubanga ebaako amasimu mangi. Kati I encourage you ogirekeko WhatsApp message eyo oba otambula ojje wano tujja kukwaniriza. Tweyanze Mwami Nsubuga. Webale tukyazaako wano ate era webale kukola. Kuwesomero ddungi. Atrabo mulungi katukoma olunaku olwaleero osanga tunadde omulundi omulala nate ne twongera okuwayaamu ne Mwami Nsubuga kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.